Bisayinza okweyala. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Obulamu bulungi. Ono ye Salongo. Salongo wamusonyiwa. Namusonyiwa. Salongo salamu alaykum. Ojja kugitola. Nze nkakasa. Nagamba nze simaga yingira mu nsonga nezisigala nte ziwedde. Okitegedde. Yenze kikakasa kojja w'abaana. Mwe Aisha gwe ngendo songa okwebaza. Kubanga ye Salongo sigenda kumwebaza nnyo. Salongo ye nali mudduukirira muyambako ng'omwana ow'obulenzi. Omanyi teri kintu kibi nga kukakasa muntu abadde tali mu mbeera n'ogimuteekamu. Kubanga Aisha yali tabiriimu. Naye nze nga bwe nakugamba nti Aisha yeetaaga just kuteekateeka buteesi. Yeetaaga budde. Era yebala oli wiringi okubeera ne Salongo tekyali kusoomozebwa kwonna kwogenda kulaba. Salongo wakkiriza n'omwetegereza watute ebigambo bye nakubuulira. Kojja ebigambo by'owambuulira nabitwalira ddala ng'ensonga. Era ndi wiringi okwagala Salongo paka kuwulira bubi. Paka kuwulira bubi. Salongo biwulidde ebintu ebyo mu kamera ng'ensi yonna omwana emuwulira mwalayiridde akisudayo muzikiti tugenda kujja tubulire otumalireyo. Era abakyala n'abaami abali atwaleko ewaabwe si kyekyokka tukole enkola nno ey'ekisiraamu nga kye bayita okuwoowa. Nze ngenda mbigwamu mugumu nansonyiwa. Okola kutya okuwoowa? Era process tugiyitemu. Saba buli muntu yenna asobola okutuyambako atuyambeko nga naffe bwe tweyamba. Mutuukirize ebirooto byammwe. Tuukirize ebirooto byaffe nti abadde Andrew n'enfuuka Abudu wa Aisha. Aisha yampadde erinnya eryo. Abudu nalyo lyansasazza bulala. Bane alinnya ani yakulondedde? Aisha yennyini yanondedde. Bufunze nti nsaba kunnyambako. Abaganda balogera nti bola bakaabirako nange nyinawo kye nnyinawo mu nsonga y'emikolo gino gye tugenda okukola. Kati nsaba kunnyongerezaako. Ninawo entandikwa. Gwe wenna aliyo ng'olaba. Abakulabira ku mutimbagano tubakowoola bankuba kyeyo bakwagala nnyo banne bankuba kyeyo bakadaama. Buli ayina akadde buli ofunamu akadde n'ogenda ku musaalo tusalira abantu bano. Tubasabire abalungamya abatambulize mu kkubo eddungi abawe bye basinga okwagala. Mu ebyo bye basinga okwagala mulimu okuwoowa n'okubeera awamu. Ekyo kye tuba tutandikirako. Buli muntu yenna kyasobola ekitonotono oba mmeka era oba 1000. Nze njibawandiikira naye Salongo yaŋŋambye bamusuubiza naye tebatuukiriza. Bajja kutuukiriza inshallah. Tusaba mutuukirize era tutuuke mu gw'omukaaga era omukolo tuli gubalaga. Bane njagala okwebaza wabale okubeera muntu mulungi. Amiina. Ebintu byokola si buli omuntu n'abikola. Amiina. Okimanyi ekyo? Salongo bambi yankubira akasimu n'akwebaza. Nzani abadde binga alakasidde n'omukwano omukazi buli lwalwawo. Era Salongo eno entanda ngisibirira ggwe. Omukazi tayina budde. Tisimanyi tulinda kiro nga amaze okunaaba ne twebaka ndyoka nkwatako. Omukazi alinga caayi ne mutuntu onywako ne ku lubimbi onywerako ne mufumbiro onyweramukko. Omukazi buli budde bwonna ate omukazi gy'okoma muteekamu eyo embeera gy'akoma n'okusumulukuka. Bano abasajja balina akajanjambu simanyi mukazi wange mukalu gwe tonnamuzuula. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi olunaku olwaleero ndine kojja Kitonsa kojja tusanyusa okulaba ku sheeno. Amina alhamdulillah nenze nagamba kasa tubeera wano babiri naawe twagala nnyo tusooke tuwonge puroguramu yaffe eri omutonzi waffe Allah era tujja kusooka obalamusaako n'ekiramuso ekisigalera okubeera ekyamaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Nze kojja Kitonsa kojja wammwe kojja w'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Okimanyi nti nno Adija nina gye nabadde mpitira eyo jjuuzi omwana omu nambuuza yadde mwana wa buwala nanga nti kojja bw'oba omwana obanga baffe tuli baana bo ba buwala ng'olina abaana baabo obulenzi fe abaana ab'obuwala otuteeseteese otya mazima ne mugamba era abaana ab'obuwala tulinako paati zentwala naye ezisukka senga waali naye lwakuba nti nno ekigenda okulemesa abaana b'obulenzi butayiga gume abaana b'obulenzi okimanyi nti nabaddeawo nentunuulira omwana ono yani ebize nateete yabadde abanja omwana nempulira omwana atali wuwe ne bw'aba wuwe emmanja gye yamubanjizaamu tekwalifayinga kuba good father. Already afanana nga ladies and gentlemen. Era aliawo ladies and gentlemen. Aliawo fake master. Oyo twabadde tulina mwogerako ze naawe. Aliawo tujjera kumwogera kutujja kwogera mu bantu abagwa mu ttulu berifaanaganako bw'ebyo nga temufuddeyo kufuna abantu nga bakojja nga abasumba nga bakansala okubaakinga obugwagwa bwabwe mazima kuba ne bagira mu kifaananyi ky'obugwagwa nga tekibaakingiddwako bantu balala kale munyiiza saanyiize nnyo lwakuba nti ebizibu bye tulina mu ggwanga ebingi bitumala era tebigenda kutunyiiza ekonomi erinnye ebinnya mu nguudo bingi abasuubuzi beekalakasa baggala amaduuka abantu lady eyes zibasumbuwa sebyammwe nesibiwa nnyo budde naye nga byemwakoze bya kisiru gwe bize nateete ate kikulagiddewo nti nentegeerayo ntono tusobola kugenda mu maka ga mukazi ng'akuzizza omwana oli mu vesiti oli mu ngoye kumpi oli bwereere mu kundisho kwegamba weeswazizza nnyo era singa tetwabadde na bintu bitusumbuwa mu ggwanga nga bingi wandituguddeko bulungi nnyo era bw'onoosigala ng'okolera effujjo lyo ng'ensonga ezirume eggwanga tuzisolovinze ojja tulaba obuzungu bwe tulina. Banaffe abatulaba mbajjukiza nti aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusaayi okulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Banaffe abanakyo T-Hub webali okuba nti no bakukolera amajaani agakusala weight gwomukyala ayagala okukendeza ku saizi beeyunire. Abantu abali ku kyeyo mukola nnyo ne mutafuna budde bugenda mu jimu amajaani gano malungi nnyo oteeka mu mazzi gannyogoga n'obeera ng'onywa ng'anywa juice. Olunaku olwaleero tuli ne kojja w'abaana ate nga muleetedde kapa eno kojja obubaka nabutuusa baaba n'abaana omwana muwala ne mwana mulenzi bali wano. Asha kojja wuuno mubuuzeeko omanyi onaafukamira kojja empisa ayina mpitirivu empisa ayinza okweyala obulamu bulungi ono ye Saalongo wamusonyiwa Saalongo salamu aleikum ojja kugitoola nze nkakasa nagamba nze sibalagayingira mu nsonga nezisigala teziwedde okitegedde yenza ekikakasa kojja w'abaana Aisha gwe ngendo songa okwebaza kubanga ye Saalongo sigenda kumwebaza nnyo Saalongo ye nali mudduukirira muyambako ng'omwana ow'obulenzi omanyi teri kintu kibi nga kukakasa muntu abadde tali mu mbeera n'ogimuteekamu kubanga Aisha yali tabiriimu naye nze nga bwe nakugamba nti Aisha yeetaaga just kuteekateeka buteesi yeetaaga budde era yebala okubanga yawuliriza omulanga gwange n'okusaba kwange kubanga baga nti enkondo ettooke baliwona yali gyali ku kikolo bwe limala otutuuka ku ttaka tosobola ddamu n'olisimba n'olizizika nkondo singa Saalongo naye yatuuka ne yeekuba mu mutima nze nagwa abakazi bangi abaasaba Saalongo era nenkugamba tomuyisaamu tomulwisa muwe mangu obudde era naffe kattoze era nasinziira wano
neyeebaza byonna bye twakola ate n'asimba ne Ssaalongo okubanga naye yamugumiikiriza. Mazima. Naye Bassaalongo balimu ki? No, kati kankubuulireko era Aisha yali ayisa budde bwe. Bassaalongo tebabagaana. Kyogiri otegeeza? Bassaalongo tebabagaana. Ssaalongo abamanyi obukodyo. Ekisooka Bassaalongo bagumiikiriza. Ekyo kimu. Ani olaba uyo simanyi obize Nateete mwana omu yamusuula myaka 13 naye ovanga ne ku Ssaalongo agumiikiriza omukazi nassaawo omwana asooka nassaawo n'owookubiri ate n'aguma nagayira ngenda bbeerawo ku baana bange kati alemererwa otutengula omutima gw'omuntu omu. Mami obeerera kojja byayogera kojja munaino tebatubuuzizaako tubavuzesa batubuuzeeko mubuuze kuba tulaba. Ladies and gentlemen. Abalaba HK Media mwenna twagala Adija kuba balabe balungi naffe tubaagala nnyo. My God. Nzo bagamba nze Aisha yali agaanye. Obanze Aisha yakkiriza. Nze yali agaanye ne mara nenzikiriza. Abatulaba mwasibye mutya gibale emirimu. Yegwe Aisha yali agaanye. Akajja beba n'abantu bo obubaka nabutuusa webale kubuulirira bantu. Amiina era ngenda kutwala omukisa guno okubasiima naddala okusinga ddala okusiima omwana wange ow'obuwala Aisha olw'okuba nti nno yawuliriza ebigambo byange n'asalawo n'akkiriza n'abeera ne Ssaalongo ate n'ensiima ne Ssaalongo okuba nti yakkiriza era nsaba Mungu nga asiimye ndowooza tujja muwerekera ffenna atoole Sahad bulungi nnyo embeera etabankale bulungi abeere Hajji ajjudde ate era twongere omuteeramu essaala agende muhumula. Nze nja musaba tosooka kukola hijja osooka ku umura sooka okole humula weetereze bulungi nnyo okakase nti ddala by'otukozesezza wano ogenda kubikuuma mazima kubanga nze saagala kuddamu kulaba mwaka gujja oba myaka 3 okuva kati maaso ate bange nti mneekojja olaba Aisha yakyuka omukazi akyuka mbeera za musajja tolaba embeera zo wezimukyusiza era wokolamu embeera embi era ng'akyuka era neneebaza ne Aisha okubeera omugumiikiriza n'okutwala steps okutambulira mu steps zonna emitendera emituufu kubanga abakazi b'ennaku zino tebakyetegereza abakazi b'ennaku zino tebakyalina bugumiikiriza abakazi b'ennaku zino tebakyasalawo mu butuufu sanga omuntu ng'akugamba nti olw'okuba mbadde maze ku kisenge ebbanga sifuna muntu yenna anajja y'anantwala naye gwe wakoze choice yo ng'omuntu era n'entwala omukisa guno Adija saagala abantu bano babeere mu zina njagala bawoowe simanyi mmwe enteekateeka yammwe gye muli tukimanyi ennaku zino ekonome teri bulungi naye Allah kyonna kyanaagera kyajja okugera nze manyi eriyo abantu bangi eyo abakulaba Adija abasiima ebirungi by'okola era Adija nja tutwala omukisa guno okusabira ddala kuba manyi eriyo abantu ab'obuvunaanyizibwa abalaba puroguramu yaffe eno n'abakufollowinga nga eno ensonga tusobola ogijja mu ddiiro netuwoowa abantu bano ne bava mu zina kati kino si kyagamba nti oba nze njagala gundi oba njagala gundi kobeere nga toli musiraamu naye ng'oyagaliza obufumbo bw'abantu bano bugende mu maaso ogenda kutuyambako tubuulire abantu bano bakole bate naye nze kye nandirowoozeza nti omwezi nga gumu 2 abantu ensonga basobola ogikola Ssaalongo sooke tubuuze ndowooza ku musiraamu ono Aisha kiri kitya oli wiringi okubeera ne Ssaalongo tekyali kusoomozebwa kwonna kwogenda kulaba Ssaalongo wakkiriza n'omwetegereza watutte ebigambo bye nakubuulira
kojja ebigambo luwambulira nabitwalira ddala ng'ensonga era ndi wiringi okwagala Ssaalongo paka kuwulira bubi Ssaalongo biwulidde ebintu ebyo mu kamera ng'ensi yonna omwana emuwulira mwalayiridde akisugayo muzikiti tugenda kujja tubulire otumalireyo era abakyala n'abaami abali eyo abaagala obufumbo bw'abantu bano bugende mu maaso ffe tukimanyi nti n'abantu bangi nnyo mbadde mwagala Ssaalongo nga mugamba nze bw'aba Aisha talirwedde Ssaalongo nze nga mutwala kakati kati kye tusaba asobola okuleeta ekkanzu asobola okuleeta omuceere asobola okuleeta butto asobola okugamba nti nze kwolwo entambula eziri batambuza okugenda okubawoowa zange naawe seeki bw'oba nga gy'oli eyo ng'ogamba nti nze contribution yange kugenda kubasasulira kibuli kubawoowa oba kugenda kubasasulira wa wonna okubawoowa naawe tukwaniriza kubanga nze saagala kubeera n'abantu bano nga baagalana ndi musajja musiraamu ate babeerenge olunatuuka mu gw'omukaaga nga tebannaba kubawoowa kubanga twagala tulwane abantu bano tebatandise okweyagala bwebanga kuba kati bwe mumala okuwoowa ebulamu ne butandika mu maaso kubanga waliwo okusoomozebwa kungi ebiseera ebisinga kapo yammwe wano weeri ne kati bwe mugiraba erimu ebintu obwangu bungi nnyo naye bwe tumala okuwoowa kubanga Swayitaani tezaagalangako bantu balimbulamu bulungi ebisoomozebwa bijja kujja bwe wajja okulaba omusajja omulala ono wajja okulaba omukazi ow'akabina ono gwe wajja okwagala ova mu kyalo kwegamba okusoomoozebwa kubaawo kasita mumala okugenda mu bufumbo obutukuvu Swayitaani zibaawo z'okusoomooza naye nja kubasaba byonna ebyokusoomoozebwa bijja kubaawo njagala tuswaza abantu bonna abaali tebamanyi nti mujja kubeera mwenna era nze nkubye nzize kuba mulanga nze njagala mutandike nze nga kojja omulimu gwe ngenda kugukola era ekinaagaana kyenjo okukwata kubanga nze nga kojja sigenda kwetema nti ngenda kuleeta kino oba ki naye ekinaagaana kyenjo okukwata kubanga nze obulamu bwange mpulira nnyo ennaku omusajja ng'oli eyo olina emyaka 2 n'okudda waggulu ng'okyeyoleza empale mpulira ennaku ng'omusajja oyo ng'olina emyaka 2 n'okudda waggulu ng'okyasobola okukeera ku makya n'ogenda nga olina ssente zirya gwe wekka omuntu omu nga tolina buvunaanyizibwa omuntu akula buvunaanyizibwa kati olwaleero twagala tutikke Ssaalongo ne Aisha obuvunaanyizibwa obw'obuli omu okwagala munne tugenda kutikka Aisha obuvunaanyizibwa obw'okwagala Ssaalongo tugenda kutikka Ssaalongo obuvunaanyizibwa obw'okwagala Aisha olaba Adija nze nina ebintu emu bye nzikiriza mbulamu nti bisobola okugaana ne mmanya nti kati ekyo omuntu kyamulemye naye ekintu ekyokuwoowa muno tekisobola kugaana ekyo ne Allah tasobola kutirawo muziziko gwonna bange benneesiga abatera okuvaayo mu nsonga ezimu ne bayamba ku bantu era ngenda kutwala omukisa wano okuyita Maama Fiina Maama Fiina nze mmanyi oyagala abantu oyagala abafumbo nga bali wamu abatukuvu njagala tukwatire ku bantu bano nina ani omulala awo gwe simenye gwe soogeddeeko nina abantu bangi nnyo bemanya bavaayo okuyamba kati omwami Sekawumalu nze ndowooza n'ensonga ekkwatako totagenda nnyo mu biri bintu birala wano Allah wagabira empeera wasonyiira abantu wano wagabira empeera tewandi notagenda mu biri bintu birala byogendamu n'ensonga y'enkulu ekwatako kikwatako ani omulala omulangira Kasimu Nakibinge bano abantu osobola okugamba jjajjaffe w'obusiraamu noga nti okusinziira omusajja asiramuse weebale nnyo
so kati abantu mwenna abali obulikiisi ne besitamenye jesi bano njagadde kukoonamuko bukoonyi naye buli muntu yenna afollowinga Adija ne bwotugamba nti nze ngenda weebale nnyo bannange Alhajamis Chibundu Ajati Kulusumu Mabunya oveeyo ku nsonga y'omusiraamu neyasiramisa okutwala omusiraamu munne olw'omukwano gwe balina munange ani Ajati Dr. Kulusumu n'omukulu ati abalala tetwagala nnyo kwasa amanya g'abantu be tutayogerangako nabo omukulu yagize omukulu wategedde bwagenda okwesimbawo okuba president sebo taata president to be Engineer Akram Gumisiriza agisobola so n'ebintu ebirala bingi nnyo naye nga bannange ensonga eno tugitwale ngeri siriyasi nga nsonga nkulu buli muntu ayagaliza obufumbo bw'abantu bano okugenda mu maaso gwe wekka bonna abali mubaddenga muŋŋamba nti mwagala nnyo bano abantu tetubaleseeyo tetugamba nti abasiraamu bokka be babeera batukwatirako munatusonyiwa tuyinza okuba abantu abamu betuwogedde nga tulina be tutayogedde naye ate tetusobola bonna kojja bamalayo omukulu Sozo yabantumye abantu bano ayagala omukyalo ono atuuleko mu ntebe ya taata yesuubemu atubulire taata wa anaasobola ojja esuubamu bulungi locking chair yabantumye nja batwala so inshallah era nammwe omanyi bagamba olwali w'omulamu tasamirirwa nze nja kusaba nammwe mutwale omukisa okusaba abantu bano ababaagala okubakwatirako ate tweyongereyo ne programu si bwe ndowooza kyoyogera kituufu nnyo banagamba nti kojja nga gwe boosabira tebali happy musibeere happy musabe abantu bano omukisa abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nasazeewo kuva mu ddiini yange olw'omwana muwala Aisha gwe nayagala n'obulamu bwange bwonna si kyangu muntu kusiramuka si kyangu muntu kusiramuka naye nasalawo ne ŋŋamba bwe kiba kyetaagisa nja kukikola kasamba nga sina gwe nnumiza era ndi mu process ya kusaba Aisha antwaleko ewaabwe si kyekyokka tukole enkola yonna ey'ekisiraamu nga kye bayita okuwoowa nze ngenda mbigwamu bugwe munansonyiwa okola kutya okuwoowa era process tugiyitemu saba buli muntu yenna asobola okutuyambako atuyambeko nga naffe bwe tweyamba mutuukirize ebirooto byaffe nti abadde Andrew nenfuuka Abudu wa Aisha yampadde erinnya Abudu nalyo lyansasazza bulala bane alinnya ani yakulondedde Aisha yennyini yanondedde bufunze nti nsaba kunnyambako abaganda balogera nti bola bakaabirako nange nyinawo kyennyinawo mu nsonga y'emikolo gino gyetugenda okukola kati nsaba kunnyongerezaako ninawo entandikwa gwe wenna aliyo ng'olaba abakulabira ku mutimbagano tubakoowoola bankuba kyeyo bakwagala nnyo banne bankuba kyeyo bakadaama banne nange mbaga sagala nayogera ku kadaama era bwe mba kulaivu yenenda omuntu ng'avuma kadaama eyo nga mujjako n'abatulabira naye obakadaama n'ovuma kadaama muno nga naye nkujjako kuba abantu abo batubeereddewo nnyo onaleeba emityana tumukwasizza ekyokukunga abantu b'emityana honorable akunga ab'emityana batuyambeko ensonga zo tuzigguse tugende waba Aisha gye bayita ekasamba titujja balekera muti yadde ekitooke ekiyimiridde tujja kujja nabyo Kampala bamuzaala kasamba kwezi kasamba kiri luddawa kiri Bukuya
Mityana Road still Chamira Mianze oba togenze Mianze ne Chamira ku Busabulongo n'okukirira kati bali mapaka Kasambera kati gwe watuuka otya Mityana ng'ovudde Kasamba soko otubuulire tubyera buli ayina akadde buli ofunamu akadde n'ogenda ku musaalo tusalira abantu bano tubasabire abalungamya abatambulize mu kkubo eddungi abawe bye basinga okwagala mu ebyo bye basinga okwagala mulimu okuwoowa n'okubeera awamu ekyo kye tuba tutandikirako buli muntu yenna kyasobola ekitonotono oba mmeka era oba 1000 bawandiikiranga naye Salongo yaŋŋambye bamusuubiza naye tebatuukiriza bajja kutuukiriza tusaba mutuukirize era tutuuke mu gw'omukaaga era omukolo tuli gubalaga bane njagala okwebaza wabale okubeera muntu Amina ebintu byokola si buli omuntu n'abikola Amina okimanyi ekyo Salongo bambi yankubira akasimu n'akwebaza nzaani abadde amanyi nti ndi basisinkanako ye nzaani amanyi nti ebigambo byange Aisha alibitwala omanyi munnange kankubuulireko buli muntu yena buli kintu kyayogera si buli kyemba njogedde era ekyo nkikomekkereza kawabeere kati si buli kyenjogedde nti ojja kukitwala nga kirungi naye nsaba mu byonna byenjogera jjamu ekyo kyokka kyolaba ekirungi kyoba ogenda nakyo ekibi naffe tuli bantu olaba naga nti buli nzikiriza ateekawo okwenenya n'abannaffe bali abakatuliki kozesa kalamenti kyeryamu ebyokwenenya oli mukristaayo so abakatuliki balina za penitentia sile sakramenti yabwe eryokwenenya lyeryo nze ntwala okunoonyereza kyekyo abakatuliki balina esakramenti eryokwenenya kitegeeza ne baali bakola amateeka ago ne baali bawandiika ebbayibuli oba Kurani bamanya nti tujja teekawo obudde obw'abantu bano okwenenya okusobya gyekuli era kyoba olaba nti Aisha yasonyiwa Salongo byonna bye yali asuubira ne bye yali alowooza nagamba tuufu kansonyiwa abantu omuntu ono ate mukwasa omutima gwange era olwaleero bano abantu bemulaba buli omu alina omutima gwa munne mu ngalo agenda ogukwata obi agenda okugusuula kati mwabayo ffe tuzambe roolo yaffe abantu bano tubanyweze babeere wamu tubanywereze mu ddiini Aisha anywere mu ddiini n'omwami we bamala okunywera mu ddiini bagende mu bufumbo obutukuvu nga nebwekuba mwezi mutukuvu gwa Ramadhaani Salongo tafa bukalaga nga Salongo tafa bukalaga nga buli kimu kibaawo kimijjulo n'alya bulungi nnyo nasiiba bulungi ate nasiibulukuka bulungi nnyo so buli alina kyalina akwatire ku Salongo bambi Salongo temumujajinga olw'okuba yasiramuse olw'omukazi nabagamba nti laavu omuntu bw'agigwamu adda buto kati munenyenze nzikiriza bye mwanenye Salongo mbinenyenze kubanga nze nkimanyi ti omuntu yenna buli lwabeera mu mukwana aba muto era kituufu ate omuntu omuto aba teyerowooleza era bategeera butegeerezi olaba nze waka kazi nze gwayita bebi nenjagala oteeka ekikopo mu ntebe nga kati emyaka 2 ndi mbufumbyagala nayita bebi nenjagala ekikopo kiwummuza mu ntebe bebi bategula mutegula naye ng'ate ndudde mulaavu nga banjagala ne kati Salongo yakagugwamu so ebimu mumunenye kitono mumunenye kitono nkwano yakagugwamu nammwe bino bibatuukako lwakuba tetumanyi gye muli tetubalaba so kati munaddawo Salongo agira atya byebyo era nammwe bino Salongo byali mwali mubibaddemu era bye mwakola byebyo kati ni Salongo mumuleke naye akole ebyo so Salongo lwaliro tetulina nnyo nze mumanyi njogera nnyo tegenewe kale tumwogereko olw'okwongera okutaasa abaana ab'obuwala abali eyo kutaasa abaana babuwala bano abaana ab'obulenzi nze nabagamba sigenda kubabeera mabega wammwe
bammwe kubanga mwegeziwaza nnyo. Tutegeka emisomo tuyite enkuŋŋaana mwe mweyita bayinomo naye temuyina kyemumanyi kyemuva mulaba bakola volongoto omuyitirivu kyemuva mulaba nti ebiseera ebisinga abakazi bammwe babendako mwefuula abamanyi ng'ate temumanyi mwe mwategeera ekintu kimu nti omusajja nti omusajja atuuka ku ntikko gwe teweebuuzaako munno ye gw'oli naye atuuseeyo beefaako bokka ky'oba olaba eddakiika ezi ng'akusaba akatunda ng'akusaba amazzi agabuguma ng'akugamba atendika okitegeera kati gwe teeberezaamu ye munno eddakiika ezo ebbiri emirimu gy'omukozesezza nga takufunyeemu lwaki tebaabajooge teri mukazi atuuka ku ntikko ajooga musajja we kubanga buli mukazi lwatuuka ku ntikko entegeera ye yeeyongerako ebitundu 7.5 ku 100 katasobola kukola nsobi ng'obwongo butegeera ajja kukola nnyo ensobi ng'alakasidde n'omukwano omukazi buli lwalwawo era Ssaalongo eno entanda ngisibirira ggwe omukazi talina budde tisimanyi tulinda kiro ng'amaze okunaaba ne twebaka ndyoka nkwatako omukazi alinga caayi ne mutuntu onywako ne ku lubimbi onywerako ne mufumbiro onyweramukko omukazi buli budde bwonna ate omukazi gy'okoma muteekamu eyo embeera gyakoma n'okusumulukuka bano abasajja balina akajanjambu simanyi mukazi wange mukalu gwe tonnamuzuula akulekawo ewaka n'asisinkana omulala n'amulaga nti si mukalu n'amugjayo ka oyire abasajja musome nnyo bakyala bammwe omukazi wakusoma omukazi wakusoma kumutegeera nze kinneewuunyisa nti buli simu ejja osanga omuvubuka ng'agimanyi software waayo yonna kyokka nga tamanyi software wa mukazi age Katonda Hadija nze kankubuulire buli simu ejjo osanga omusajja ng'agigula wakati kuliko iPhone ki 15 kati nga yazizaayo ne 14 yajja nga yazizaayo dda 14 akutte 15 era ne suka software ke bayongeddemu yakategedde dda naye olwaleero tamanyi pesa lituninga mukazi we ono ajja n'amutaganjula mupakuka mubugutana muwe abakazi bamwe obudde bwe muwe essimu ezitegeera gwe kitwale essimu gibikkeko bwoti ogambe leo kanstadinge mukyala wange kanjereko ebeereko wali nstadingeko mukyala wange ndabe biki ebimusanyusa nga tuli mu kikolwa eky'omukwano ekisooka ne mujjako amataala nga ne bakazi bammwe munzikiza Hadija bino bye bandoopera abasajja naye ngolowooza era Ssaalongo mukyala wo beera naye budde bwa misana mu kitangaala mu budde bwonna embeera webasangidde mukyala wo beera naye wuwo ate naawe Aisha kikuyambe kati okyusa dressing code zo bw'oba badde oyambala engoye empanvu bw'obeera ne Ssaalongo mumansulire oli wuwo Ssaalongo mukwano gwo tasobola kukugeya mukwano gwo tasobola kukugeya bw'abanga Aisha kati afuuse mukwano gwo byonna mubikole balungi abali ku HK Media olunaku olwaleero tulineko Jakitoosa ne kapo yange eno era nga tuzze wano okubegayirira bambi babeererewo pozi ne kojja okwogerako nabo kubanga kojja abaagala nnyo okukamala yeyabalaba ku mutimbagano n'angamba Hadija abantu bano genda yo emityano banoonyeko mbadde mukimanyi kojja ye yabandaga agamba kojja ye yabandaga kojja alaba nnyo abaagala saagalangako musajja ng'alaajana omukazi tasalawo kubanga abasajja batono nnyo abamanyi okwagala abasajja batono Hadija abamanyi okwagala abasajja abasinga bonna bakebezi kituufu bonna era nze mmanyi mu Uganda abantu abasinga obungi basawo mazima
bonna bamanyi okukebera kuba mpiso na kugenda kebera mpiso ng'agenda kukebera mpiso ng'agenda naye nze mbabuulidde Ssaalongo kuma bulungi Aisha kuma bulungi Ssaalongo obufumbo bwammwe bulina omukisa kubanga ebiseera ebisinga abantu nga mmwe bwe mujja mu environment ey'okuba nti babategedde nnyo comments oziraba etamusaanidde takola ki naye mmwe tekinnabaawo kitegeeza omukisa mwe guli mu bufumbo bwammwe ate era ekkooti yammwe tebeera social media kooti yammwe kisenge kyammwe temulete nsobiza mu social media tujja basa weya akaboozi kamu nina mukwano gwange omu yalina mukyala we ne bafuna obutakkaanya mukyala we n'amukubira essimu n'amugamba nze munnange nkulese ewaka ŋŋenda era ndabika sijja kusobola kubeera naawe yasanga omukyala asibye ebintu abitadde mu ddiiro alinda mmotoka emutwala naye ky'omukisa omulungi nti ekitanda kitakitutte n'omufaliso n'akwata mukyala we bulungi ku mukono namugamba ojje twogeremu bwe yamutuusa mu kisenge teyamunyega kigambo n'eki n'amuteeka ku buliri enduulu nekwajja wakati mu nduulu omukyala n'abuuza omwami naye olowooza teriyo abatutabula n'amugamba lwaki naŋŋamba simanyi kibadde kintisse kukuviira kukuleka wateekwa okuba waliwo abatuloga era omwami n'agamba mukyala we gumire ewaka ŋŋenda kunoonyereza omulogo oyo nja kumufuna omukyala na buli kati tagenda so omukyala anywera muggo era gwenyweza omuggo ebisigadde bireke omwana w'abandi mboga eyo tetta mukazi emwongera maama era wamma Ssaalongo olwofuniramu akalembereza tomukkiriza kunyiiga ng'embooka evuga tomukkiriza kunyiiga ng'embooka evuga wonna wamulengera tomukkiriza kunyiiga ng'embooka evuga so n'olwekyo nja kusaba mwenna abaagaliza obufumbo bw'abantu bano bubeerewo nga tuwunzika puroguramu yaffe eno nze nga Kkojja Kitonsa sigenda kubaako na mutemwa wabula ndi wakati mu mukolo okubeerawo so bwe mba ndi wakati mu mukolo siina mutemwa nti ŋŋenda kusasula kino nkyejjeko kyonna ekiba wewagaanye wendi ate ŋŋenda sigala nga ndi kkojja wammwe paka Allah obulamu bwalimpa ku nsi bwe yalikeera ku makya nanzijulula ŋŋambawo olukusanga munoonya kkojja omulala naye nga nkyali mulamu nkyassa wendi muntawaanye obudde bwonna okulaba ng'obufumbo bwaffe bubeerawo bulungi nnyo kubanga nze muntu asinga okwagala mufumbiriganwe era olwali okulaba bwe nti ng'omusajja alaajana n'omukwano ne ŋŋamba kiki Adijja lwaki tonoonya omuntu ono lwaki otereeza abantu bano manyi kisoboka ate twakikolera mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani nga tugulimu kitegeeza mukikkiriza nti omwezi ogwo omutukuvu aladdira Swaitaani n'aziteeka ku miguwa n'azisiba buli kyosaba kigenda dayirekiti eri omutonzi waffe Allah atukuuma atuluŋŋamya ffe kwe tutambulira n'olwekyo Adijja njagala okuddamu okumpita wano okwogera ku Aisha ne Ssaalongo nga batulaga nti budget erinako weetuuse ate twongere okulaba wawe tukyala okwongera okutukwatirako abantu bano bafumbiriganwe kituufu kale bannayo olwakafundako obudde buzibiridde munzikirize mbasiibula eno yekapo yange nzize ntambulanga nayo okuviira ddala emabega ne Kkojja Kitonsa mubalabyeko ne mubabloggers abalala ab'enjawulo naye ffe twasazeewo okusigala nga tubasapootingira ddala paka kuwulira buligo wenna alina kyosobola okutuusa eri Ssaalongo eyo gye nkuwandiikiddewo wammanga awo ye nnamba ya Ssaalongo osobola okusuulako 5 osobola okusuulako 1,000 bannaye essimu eno yakusonda ssente si yakukubira Ssaalongo masimu nga yeebase ne mukyala w'ekiro ate ne mutandika okubasumbuwa si mubi bambi
naye mubayambeko tujja kubeera basanyufu nnyo. Nalabyeyo abakomenti nga bagamba nti kati Hadija eno agifudde project. Nedda bannange kinkakatako bannyonnyola ennamba kwe muteeka ssente ya Ssaalongo Andrew yennyini eyange ya inquiries zokka. Nebuuzaako bwebuuza nsaba nkukyaze sikwata ssente za muntu yenna. Kino kyogeredde mu kamera era Ssaalongo tavangayo n'agamba mbu Hadija akutte ku ssente zaffe. So bannange munzikirize basiibule yenze HK Media mbadde ne Kojja Kitonsa mweraba.